Buli lukya emmotoka ezitambuza ebyamaguzi ezisoba mu 300 ze zituuka ku nsalo y'e Busia wamu n'abagoba baazo. Olw'obungi bw'abagoba b'emmotoka zino, abatwala ebyobulamu wano batutegeezezza ng'ebikozesebwa mu kukebera ekirwadde kya COVID-19 oba testing kits bwe byabakendeeddeko. Kati mu kifo ky'okuggyako abagoba samples bbiri, ey'omu nnyindo n'ey'omu kamwa, abasawo kati babaggyako za mu kamwa zokka olw'okukekkereza ebikozesebwa. Tugezaako okuggyako sampo emwemu olwaleero ey'omu kamwa olw'ensonga nti eby'omu nnyindo bibadde nga bikendedde, naye nga bwe bunaazibira olwaleero tujja kuba tufunye ebirala tusobole okwongera okukola nga tuteekeddwa okukola. Abakakachi ku Paalamenti ak'ebyobulamu bwe balambudde ekifo kino basabye minisitule y'ebyobulamu okuwaayo ebikozesebwa bino. Minisitule esooka n'ebawaako 2 ate nga bafuna abantu 5 tubamala. Yo babongeddeyo 15,000 ekitegeeza olunaku lwaleero bwe babukozesa bujja kuggwawo. Ate ekireeta omujjuzo wano ku booda. Yo mu disitulikiti y'e Bukeddeya, abatwala ebyokwerinda n'ebyobulamu baweze emmotoka ezitambuza ebyamaguzi okuva e Kenya obutaddamu kuyimirira mu kitundu kino. But if we knew the designated areas, they would not be having stopovers in the trading centers as they are doing now, and that's posing a danger of the spread of COVID-19. Bano beegatiddwako ababaka ba Paalamenti. The kind of contact between the drivers and the people is so high that we are at a risk. We risk getting a total outbreak. Nga MPs tubale tugamba nti kyandibadde kirungi omuntu nga wamate kumutestinga alinde results asobole okutambula nga amanyi nga ali mulamu tali mulwadde. Bano okutabuka kididde abagoba b'emmotoka 2 okusangibwa n'obulwadde bwa COVID-19 nga n'omu ku bano yasangiddwa mu kitundu kya Camden ng'aliko n'abantu baavuga. Wabula minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'amawanga g'obuvanjuba bwa Africa Julius Maganda agamba nti omukago gwa East Africa gwasalawo obutakandaaliriza abagoba bano nga bamaze okukeberebwa. Bwe tumaze omutesitinga wadde tumukkiriza atambule naye nga tava mu motoka. Wava mu motoka tugezaako omugamba obutabeera in touch n'abantu. Ekasese waliwo okwemulugunya nti abagoba b'emmotoka ennene okuva e Congo tebakeberebwa newankubadde nga mu ggwanga lino mwazoolebwamu dda obulwadde. Ffe tuba tumanyi nti essaawa 24 ayinza okuba ajja kuba tannatuuka wa bw'aba agenda Kenya ajja kuba tannatuuka Malaba. Awo aba mwanguwe okuditektinga naye ono wafuwa wano aba muzibu kuba omuntu ajja kuba magaye nti ngenze Kampala, omwagaye nti ngenze Wakiso, omulala agaye nti ngenze eyo mu byalo yale oyo aba mwangu muzibu okulaba. So kyova olaba nti abafu tubabaddeko nnyo tubateddeko akazito olw'emiro nyinza okukozesa. Zigyibwa, NTV ku ssaawa emu.